Nga bwe kigenda okusinkana abakulembeze mu disitulikiti y'e Nakaseke naddala ssentebe waabwe Ignatius Koomu Kiwanuka oluvannyuma lw'okukola ekikolwa kye bagamba nti kyaweebudde abasomesa. Olunaku lw'eggulo Koomu yakasa abasomesa ba primary mu disitulikiti eno okutuula ebibuuzo bya mmooko w'omwaka oguwedde okulaba obanga bye baasomesa abayizi bo bennyini bayinza okubiyita. Ono yasinzidde ku kya district kukola bubi mu bigezo bya Piero ebyatuulibwa omwaka oguwedde. Byebyo nno ebituuse ku basomesa baffe nti omusomesa bamutuuza ebigezo bya mmooko eyakolebwa abayizi aba P7. Omusomesa watuukira ku level ebeera ng'esobola okusomesa omwana ali mu P7 ng'emuteekateeka asobola okuyita ebibuuzo bye ebyakamalirizo. Naye ssentebe ye n'akiraba nti olabika otuuza omwana wa munno naye naawe togwanidde kubeera mu kiraasi eyo ng'osomesa. Kitegeeza sooka oddeyo nkoleremu ebibuuzo ebyo. Babateereddeko pass mark ya 60. Omusomesa ataweza 60% togenda kuddamu kusomesa. Osooka kuddayo osome. After ojja kukomawo osomesa abaana b'eggwanga. Ekibuuzo kiri nti ye ate Minisita wa Education mu ggwanga. Kubanga Minisita wa Education yasookerwako n'amanya omutindo gw'amasomero agali mu ggwanga Uganda. Y'ensonga lwaki ebyenjigiriza bidibagiddwa kubanga tulina Minisita wa Education ateetegeerera gwe balagira obulagizi kino kitambule bwekiti naye n'akonamu sitampu. Ye singa tumuwa ku peepa eyo eya P7 mu mmooko abaana gwe bakola omwaka oguwedde asobola okugijjamu makisi mmeka? Asobola okugiyita? Minister of Education yanenyeza nnyo ssentebe. Naye ate ssentebe mutuufu kubanga abaana baffe tubatola ku masomero kuyigirizibwa bayite kye kitusasuza ensimbi obulindo. Naye ate Minister of Education yanenya ssentebe yasooke yeetunulemu nti naye ate bwe mbanza akulira ebyenjigiriza nnyimiridde ntya. Bw'abeera nga naye tasobola kuyita peepa eyo kitegeeza omutindo gw'amasomero mufu nga guviira ddala waggulu ku minisita akulira ebyenjigiriza. Ky'ova olaba abaana baffe bakyabonaabona nnyo. Tukyabasasulira omusimbi omuyitirivu obungi naye ng'ensonga eva ku bayikulira ebyenjigiriza abateefiiriddeeyo abatalowooza ku mutindo gw'abaana ba balowooza okudibaga obuddibaza ebyenjigiriza bo ne beetuulira mu maofiisi ne baseka nti kasita ffe tubakolamu ensimbi be bamanyi oba bafuluma ba kibogwe ffe tebitukwatako abaffe basomera mu international schools. Okubiyita ono yasinzidde ku kya district kukola bubi mu bigezo bya Piero ebyatuulibwa omwaka oguwedde ye ekintu kyalowooza nti kyava ku mutindo gw'abasomesa ab'ekibogwe kyokka nga ku buli nkomerero ya mwezi babanja omusaala. Enteekateeka ye yakulaba nga buli musomesa ataweza bubonero 6 ku buli 100 azzibwayo mu kusoma okw'okwejjukanya. Kaduchu beponesa abawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa Kiyunatu Philbert Baguma tebakkaanya n'ebyo ebyakoleddwa Koomu. Yakola bikulaga nti ye kyemalirire talina gwabuuza. If the LC5 chairperson is a teacher himself, let him first sit for those examinations. Let him be subjected because he could have used professional teachers to handle. Banji bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kya ssentebe ne bagamba nti akkakkanya abasomesa b'eggwanga aweebuula ate abasomesa b'eggwanga n'abamu ne bagamba nti alekulire olw'ensonga nti yazzizzaayo abasomesa b'eggwanga mu kitundu ekyo okutuula ebibuuzo bya mmooko. Naye nze sigenda mumuvumirira era sigenda kugamba nti kye yakoze kikyamu. Ekyo kye yakoze kye bayita diplomacy dictatorship. Diplomacy dictatorship onoonye ewali ekizibu nabani abaleese ekizibu ekyo oba na biki ebireese ekizibu ekyo awo osimba enseke z'obwa dikiteeta so si ku bantu abakaayana olw'ekizibu. Kankuwa ekyokulabirako katugambe nti waliwo oluguudo olubi naye ng'ate twawa ssente z'omusolo okulukola era gavumenti n'efulumya bajeti emala obulungi okulukola naye baba bakalujjako engalo tutandika oddutambulirako ne lubomoka ne twekalakasa nti omusolo twaguwa era ne gavumenti bajeti yagifulumya lwaki oluguudo luno lubomose nga ne tunnalutambulirako bbanga. Then gavumenti nejjayo tear gas nejjayo emmundu
kuba abantu bano amasaso bekube mu bantu bano tear gas abakaana olw'ekizibu so nga dikiteta omutuufu walinoonyeza ono minisita wa works aleese ekizibu so si ku lw'abakaayana olw'ekizibu eyo gye tuyita diplomacy dictatorship. Kakati ssentebe ono yasose ne yeebuuza abaana b'eggwanga lwaki bagwa. Abaana b'eggwanga bwe baba bagwanga buli lunaku bakeera ku ssomero, bakeera mu matumbi budde badda na kawungeezi naddala ab'ekyomusanvu, baabasomesa bakola omulimu gwabwe n'abateeka mu kakungunta akataliimu nakwonoona ssente ya muyi wa musolo. Ti naye abange musomesa abaana bano naye mujje nammwe tulabe oba bye mubasomesa mubimanyi, kubanga bye mubasomesa bye muba mubimanyi kitegeeza waliwo ekizibu ekyetaaga okunogerwa eddala lwaki tebabikwata. Bwe munaaba temubimanyi automatically abaana b'eggwanga tebasobola kukwata. N'ateekawo obubonero obwabadde bulina okuyitirwako era abamu baabigudde automatically aba balina okuddayo okubangulwamu okuddamu okutuula mu kibiina n'ennoni n'embooko zaabwe kuba kusomesa kwa Uganda ojja n'ennoni n'embooko zaabwe okuddamu okusomesa abaana b'eggwanga. But as per now tebabadde qualified. Sometimes we have to give respect where it is due. Sebo ssentebe nze yeekolera Itongwa kino kye wakoze nakisanyukidde, naye waliwo ow'omu bbanga minisita w'ebyenjigiriza muwe ku pepe eyo, kubanga ebyenjigiriza byonna biroteetingira ku ye mukyala Janet Kata. Muwe ku pepe eyo olaba oba anafunamu yadde 3. Bano wabagambye nti balina sikowalinga nkaaga obutakka wansi. Njagala minisita w'ebyenjigiriza olaba oba asobola okukola pepe eyo. Kikyentegeeza mu kyo omusota tegusobola kubeera mulamu kawuuwo ng'omutwe bagukubye bagubetensi. Ebyenjigiriza byafiira ddala kuva waggulu. Bwe baddira owa siniya ey'okubiri ne bamufuula minisita w'ebyenjigiriza ng'ate nabagamba ebyenjigiriza ye ministry esinga okubeera sensitive era erina okusinga okufiibwako mu ggwanga. Waliwo oli agenda okugamba nti nedda y'abasawo yerina okusinga okufiibwako eya health kubanga ewatali bulamu era abaana tebasobola kusoma. Abasomesa bo bayita mu ministry yabyanjigiriza still. Kitegeeza ndi ministry eyo eri sensitive nnyo, eyeetaaga okufiirwako, eyeetaaga okuteekamu omuntu nga ayina obumanyirivu mu ministry eyo. That is why Geraldine Namirembe Bitamazire yali musomesa we yabeerera mu ministry eyo olw'okuba nti yali musomesa. Yali amanyi ebisobola okusuula abayizi, yali amanyi ebisobola okukyusa ebyenjigiriza abayizi ne baperforminga bulungi kubanga ye herself she was a teacher herself. Kakati mukyala Kataha atagraduating ngako yadde mu kuzannya dduulu, atagraduating ngako yadde mu kuluka emikeeka, atagraduating ngako yadde mu kusamba ekyalaani, yatudde mu ministry esalawo Uganda ey'enkya. Kakati bano abasawo be wazizzaayo kyabadde kirungi ssebo ssentebe era ntisanyukidde, naye ne bw'onaabazaayo ng'owa waggulu tasobola kuwandiika yadde erinnya lye n'amawulire bw'aba agasoma agawunzise bw'ati olw'okuba nga tamanyi wawo ogasoma ng'ogasimbe, tamanyi oba ennyukuta zeewunzise oba zeesimbye. Ng'oye minisita w'ebyenjigiriza oli mu kuyooyoota kawuuwo ka musota kyokka ate eri omutwe bagubetense ogenda kugutwala mu museum kubanga guba tegukyatambula, gubeera gwafudde dda. So what I mean, ebyenjigiriza byafiira ddala kuva waggulu ku top. Ebyenjigiriza byagwira ddala kuva waggulu ku top. Tosobola kubitereeza ng'otandikidde eno wansi. Basudde yagamba nti gw'onootugwa omugwa muki mbulago toba kantumbwe abeera akulemye. Kakati naawe wennyini ebuweeru abasomesa ne boonaaleeta abava mu Cambridge, Oxford oba wa ng'owa waggulu akyaliwo ebyenjigiriza si byakutereera kubanga Kataha n'omuwa pepe eyo
bwakuyamba nasikowalinga makisa 25 obwogezi nsiibula mbivaamu muba mumpangudde njogedde nnyingi bwakuyamba nasikowalinga makisi 10 obwogezi nsiibula kakati wano wotadde omulaka walungi nnyo okuteeka omulaka naye ne bw'onaateekawo omulaka ne watereera ngeri waggulu wakyavunze awo kalungi konna ke tugenda kujjamu